ebye media kwe tuli era nga wotumanyi tubeera abasatu abagezi waliwo yatuyisa abasiru abasatu ani ku nsi kuno ne bakuyita nti oli mubbi kisanyukire kuba eri akyagala nga tebasobola kimuyita ngulaga bana isinga bampita omubbi n'omubbi yennyini ayagala bamuyita omubbi naye nga teri ayinza kimuyita eyatuyisa obusiru ayinza okuba talina ssente ne kati ate ffe tulinamu ku ssente kati teri muntu musiru ng'alina ssente oli bw'aba alina ssente nga musajja mugagga si musiru kubanga azimenteininze gwe omugezi togera nnyo ojja kuleeta abammanja weyanjula abakulaba awo wennyini abandaba bandabye edda ate nkyeyanjula omulala kale amannya nze Abdul Musoko no Junior ono Musa tulina ebitambula ssaawa zino Biti Nikolo wamulabye Biti Nikolo namulabye Sumba kiki Biti Nikolo wamulabye namulabye ng'agezaako okwagala okwetonda Biti Nikolo yabeetondedde mu musonyiwe basobeza mwezi guno mwezi oguwedde mwezi oguyise omwaka ogwayita oguwedde n'oguyise gye giri yandigasseko ne bengendo osobya mwezi ogujja kati olaba ogeze n'oyogera ku Biti Nikolo nti mwamulaye neeyayamula n'okweyayamula golooza lwaki nina enjala gyenfunye ng'oyogedde ku Biti Nikolo oyo mwana wattufa abasumba twali tetulaba pornography naye twatandika olaba pornography olwa Biti Nikolo ate Pastor Bugingo teyawuzika ng'alabye pornography blue move kasoola buli kyabwerere kyonna n'olaba mukazi ng'ali bwerere oba omusajja ng'ali bwerere oba olabye pornography tegeeza buli muntu ewaka amuzannya mwena muzannya pornography naye mwayo temumuzannyira mu kamera ne mukola pornography kati okimanyi muno emizimu giba giyita omanyi gyo giba giyita mu nnyumba tewali kiziyiza mizimu ndowooza ssaawa nga 8 giba gitamanyi ne baba kino tekimanyi kuzannya ndowooza gimanyi n'ogalaba obunyuma kati omanyi bwe gugamba omuzimu kasa kulenyaga kalera bano tebamanyi nti ebyo twabikolanga kyova ebiseera mulimu ogw'omwana ono yankoppa ogenda okulya akasepiki kagwa mu kisiiro naadera ekiteeso naye tusobola tubayize Biti Nikolo naye naadera ekiteeso era ngenda kisaba mu maaso abane mutuyambe tokisaba kati obadde otandise okisaba tukireke tukidde ku Biti Nikolo mbadde nkyagamba Biti Nikolo yaleetera abasumba otandikola ku pornography kulaba ku by'obuwemu yaleetera Pastor Bugingo musajja munga w'omulamu masuuti ge n'ekitiibwa kye musajja musumba naye ng'alinga aji kubanga alina abakazi 2 eddiini y'Abayisiraamu yebakkiriza Teddy Bugingo ne Makula bayawukana oli mulalu ate tamuyina mbawa kiwanga alinamu ebiwanga sina kiwanga ate batakyali atya ng'ominamu ebiwanga kyogaba olaba omwana oli akyuka kati Teddy Pastor Bugingo abaana be yazaala mu Teddy kati we bayawukana ne bakyuka n'abazaala mu gundi mu Makula era ba Teddy Bugingo tekijja okuba nti Bugingo yazaala mu Teddy Bugingo abaana olabye olutindo lw'amanyi olubagatte kati ono bino byotugamba byonna n'owo omusajja ali bw'oba olina omukazi wo nga wamuzaalamu abaana omukazi aba akyaliwo aba mukazi wo kubanga mukyalina ekibagattira ddala okitegedde ate n'obanga gwe wasooka omuzaalamu ono amulina tayogera ng'oyogera era ngusirika byayita kati Biti Nikolo bambi yaleetera Pastor Bugingo okutandika okulaba pornography kubanga tweyewuunya lwali lunaku lwa Sande Pastor najja ng'anyumye bulungi nnyo kyemanyi yakalaba ku Sande ku makya agenda mu kanisa kati agenda olulaba Biti Nikolo nga yenna ataddeyo olusukwedeni alwanjadde bwati ku platform ekibala ekyaganibwa abantu okuliwo asite yali agenda osomesa ku ggulu olino ddiinyi yawunzika tubuulidde biwalala ku bitundu byakyama bya Biti Nikolo n'ebigambo byakozesa ebyali ebinene musajja oyo twamumanyira kati era gye bujjako agenda fuuka kojja kubanga yavayo natugana n'olaba omwana nga wa myaka 15 naye na wansi alinga wa myaka 5 mwebasi agire kubendulu kuwira ddala engalo yongera
agamba nti era abo abaana be bya Pretty Nicole be baligenda mu ggulu. Musumba endiga zirabye kuba mutandise zirabye era twamala ne tukize endiga bambi musajja kyekyo akabadde agenda somesa ku ggulu kati balaye Pretty Nicole byasomesa eggulu ly'okunsi naga kasomesa ekibala ekyalibwa mu ggulu Yesu kyali Katonda kyali yagaana. So omwana oyo Pretty Nicole baba yavudde ne yeetonda kirungi naye n'okwongerayo ka content ako nakyo kirungi. Musumba Musa Pretty Nicole wamulabye kyenjagala ku buvidiyo bwe tebukankana kaba serious tebuli mukwe amaloboozi gaba geego mulimu abaana abatabugundi amaloboozi bukankana. Walabye Milky Bear no TikTok bannaye nkanoonya sinnakalaba wabulabe nkalina kati okujja lwaki tosose ekkandaga ne twogera ku kyendabyeko naye tebiwe appetite aliko enkanyanya sibikumu naye nze byonna binanga bikyali awo naye Musumba oyogedde nnyo Musa naye nga tubasaba bw'obanga olina omwagalwawo tekigaana muwa nudes zo wadde ziri zaateereddwa ebyo ebyabo. Musa ennaku zino abaagalwa nga bazita bata noodles tugendere awo noodles oba obitabite bimuwe bw'aba bikusabye oba oli yatadde ebibye ebyabali tekigaana gwe ebibyo kubita kasemba okulaba ku za desire za desire kimale ngera kyogerako ngamba nsirika kati ate okiresi alonga ngamba njogere obeera n'ebyoyo we byateebwa era kyamala ne Musa tuve mu byokusaaga kino kiba kitulekawa mwana myaka 15 ali ku social media atadde ebyapa ku meeza owasatumu naye ataddeko n'owammeka alesa ataddeko kino kitulekawa kozi olaba obikola kati wayita emyaka 10 bidda kati sawa zino olaba nange nali muto by then nalaba ku byani bya desire walina emyaka emeka budu naawe nali muto wali muto ng'oyafulango oyo kino kitulekawa kubanga buli omu Katonda yamutegekera ekiri mujjayo abantu omumanya baliba wakumanyika kati Pretty Nicole abakuba butakola bintu ebyo sanga teri yandi mutegedde olede bali bamutegeera dda bamukubira ku boyfriend wa munne emiggo nante ekyo Katonda alaba nga tekibamala n'amuteeka mu tune endala ate Katonda agezi n'azijukiza ekintu ekyo bambi bakuba omwana oyo emiggo era gavumenti n'agenda n'awaaba ku poliisi yawaaba ani yawaaba bantu sekinoomu tubaleemu amagezi si yawaaba kati we bagenda mu kooti kati sokolindeko mbuuze kati we bagenda mu kooti abantu be bajja ne beeyiwa mu kooti ne bawa obujulizi nanti akatambi akayitinga na ku social media kawaliriza gavumenti walaba mama Pretty Nicole ne Nicole waako nga bali mu kooti olonga akatambi temuwaayiriza bantu mwogere ekintu kimu Pretty Nicole ne maama we bagenda poliisi kati nyina kye neebuuzaayo kimu kale we baba abantu be baloopa kati we baamala Pretty Nicole bwe yapostinga nga tebamwambudde ku luno nga si kumukuba ne yepostinga abantu baddayo ku mukooti era ne bawaabira Pretty Nicole nti yeeyambudde ku luno tebamwambudde yeye nnyini yeeyambudde omusajja gwe baali bamufunidde yatanuduzi tubeeremu amagezi nammwe mutuleke gwe kyogamba buli wobeera ne mukazi omusemu muba mwekwata nga Musa kyayogedde beerikodinga katono musongo muleme kuba ate nammwe nga bayungwe ogwe ate omwana kati kale yeye yabadde yeetonda ki muwala onaava eri twagala oli omwana ave mu kkomera kati kuba kati Pretty Nicole oli omwana takyalina musango kubanga alinganga yakolera Pretty Nicole ekkubo nti nadi kati kyafaayo oba mulabye oba temulabye yajjukiranga yali eyavaayo mu kkomera oba musango ne bagimuggyako emyaka 3 emyaka 3 gyaweddeko mpozi ng'omulamuzi ate atubuulira gyawedde agenda olaba ndoozi ebikola byona nga naye bibi abo baba bakola ekyamagezi kuba mbasira kisibi oli mwana yakolera ono n'erinnya bayida era singa Pretty Nicole adde ayina amagezi yandibadde agenda n'asasula oli n'amuwa ssente
Namugamba bambi webale nnyo wankolera erinnya. Musa kituleka wa kino? Ekyebigundi. Ekya noodles okufuluma. Tekina gye kijja tuleka kubeera emirembe gye gikoma ogenda mu maaso n'obukaba nabwo okweyongera. Kuba kati kino kikulaga nti tekyali muntu akeera ku makya kulowooza kuyimba ku bitegeerekeka. Ayimba ku bya bukaba, ayimba ku bya buseegu. N'omulenzi yenna atandika olyanyi nze galwala omuvubuka yajja n'angamba Musa mbadde njagala promoting. Nampa ennyimba mutuufu nga ndaba tezirina gye ziraga. Ne mugamba tosobola kuyimbayo ku bintu ebirimu semudondoli. Nze ayagala omupromotinga kuba ndaba bye ebiriko. Gwamuwa advice. Yimba ku bintu bya semudondoli ebyo webityo bye biyinza okukola. Bikole bitya? Kye twetaaga tumanya. Lutalo tebamanya nga tayimba ku buseegu. Ani amwogerako kati? Yakajja we gyali jadda. Ani amwogerako? Tusa kugeraageranya music wa Lutalo we bajjira. Omugeraageranya ku music wa leero. Nammwe mwe nyini abantu abawuliza music baseegu. Mwe nyini bayimbira. Ng'oluyimba olw'amaanyi. Muli baseegu. Nzijukira we balukubye luyimba ki olwazizeeko awo olwalubise. Ozambe enkudi. Zombi bbiri. Naye ssaawa zino singa abakazi obalaba ku ki? Ku TikTok nga bataddeyo bu challenge bayimba ku police commissioner. Love commissioner. Singa gwe bali mu kuyimbako. Bamuyimba. Luyimba lw'amaanyi nnyo ku TikTok. Sinna kalabako nze pozi. Enkudi n'egundi ne Love commissioner kikisinga. Love commissioner kati oliko ekikyamu. Oliko ekikyamu kyenzudde. Oba siki nga wayiseke watala tusimanye naye ajja n'okuba. Osanze oli muzadde Junior. Muwala wali ku TikTok myaka 15 obu video bwe butambula naye kenyini obutunako botunaga eyo muwala wange owulira otya? Ate muleka kyaba ayagala. Onsomye otya endowooza? Kyaba ayagala. Nze sirina kyenyinza namunyegako. Bwe kyogamba Lumondo osobola omugaana okuwutta wadde gwe wamulima. Gwe nziramu osogaana Lumondo okuwutta. Oba muwogo. Olwokuba gwe wamulima mbu omugaana okuwutta. Gwe wamukola gwa mulima namuteeka mu bikata. Yo gwe kwebaza Katonda ye yagukola. Oba taddeko mimonde gyenkana gitya oba giwusse. Togenda mugana nti towutta. Mu promoting obuseegu mugwa. Si promoting obuseegu kati gogenda mukolera ki? Musabire Sara Katonda amukyuse. Akyuke. Naye kino kyo kugamba gogenda vaayo mugambe gwe tokola kino nedda. Tonnyonnyola mwana wange onyonnyola. Era nange nkatuka nokatukako ne nkalaba ne ngaye munaye Nazaala omwana kyekyo. Zibusanga obwerere bwa muwala wange abutadde ku social media mbulaba ate yabuteredde banaye nobula. Nange mbusanze eyo mbulaba. Nangambe ebintu biri mbasajja so wabusaba nobusaba. Ngasaba. So konsindikira akapuliti. Oba Milky Bay ya Milkani? Ndoza be. Milky Bay. Soko kansindikira ne basokala bakatulamu. Ono sibikumufu. Nyoche mbona abakazi batubbako sho. Atuyina ne bitwala butambi bwayitinga naawe. Ate nga bakozi bali eyo naye nga babalira mu toyi. Towakana twabala ku video bwalinkinga ate era obamanyi kuba omanyi company kwe bali bakolera. Sagala mbogere naye ngo obamanyi twabala banga babalira mu toyi. Ekyongo okigiza abakazi batubbako sho. Kamuyingira bwate namungapingala. Nedda. Gwe. Kuliya nange olana kala olabine nga. Ekituufu kiri nti abakazi batubbako sho. Bati akweyambula. Towulirako bakazi nga mpereza ku byagundi. Mpereza ku kiki. Fere tulina mbakaba. Tebalimu. Fere alina muso okikole. Chikeni. Muso mwaka guno twagala gobo okikola. Nze nina kati ka kibiriti. Agutufaayo ina kati lwasa lwasa. Tulina kaguje. Lwasa. Tulina kamenyi. Tetaaga omuntu nga muneno singa ku lwasa. Tulina lwasa. Twetaaga omuntu lwasa si w'amaanyi naye lwasa alina engeri gy'akolamu. Lwasa alina engeri gy'akolamu manyi kifuula lwasa okuba nti w'amaanyi. Asula nnyo wabbakuli awo ku bitaala. Yino Brunedi basula wabbakuli ku bitaala. Tulinamu bakamenyo. Gwe leeta lwasa. Tulinamu Bruno by the Bruno kenaku zino yaliko. Ani? Bruno talina byaliko. Talina bya akavubuka ako saakagalira wonzi kogerayogera nnyo kasama yasaba nnyo kesoma kesudia kajemu engoyi kale kaveyo katulage nti kalina wa kaddeyo ne kesoma sima kagamba simanyi oli nakola bweti nakola tonyumya
bagamba yaliko ebintu byalabikako babirabako oba just wolokoso ani oyo ye mwennyini yeekolera amawulire ge oyo simanya Bruno Keza naleero simumanyi namumanya waawo yali muyimbi wa ggwanga simumanyi omuyimbi mba sikumanya oba toli omuntu gwenyiza ogamba nti musajja Namige ye Lwasa kuba ye Lwasa twalabako Lwasa ne Gulunedi ye yatulagirawo ne Gulunedi wamulaba okusinzira levels yagenda mwezi abakazi twamanya nti musajja waaki twagala wakiwagwe kuba mulimu abakazi wano betutyaza mulimu abakazi bentya twagala ebintu ebirabyokunga Lwasa mulimu omukazi gwente bwe bangamba nti ono essaawa zino yapepeya ne gundi muwe ekitiibwa kuba nsooka nentunula omukazi neŋama kuba nsooka nembimabima neŋama kati ono ku byalabye ono mwana ono w'amaanyi Lwasa Kaguje Lwasa Kaguje ye walabako kimufuula Kaguje bakuli kantuke akantu ke katono nakalaba ssebo naye okunywa nti walaba alya nnyo bakuli ye wa bakuli ye ne Gulunedi basola nnyo ewa bakuli ku bitaala awo nga bakombakomba ebbakuli ebbakuli ate Lwasa yabuteekayo ne tubulaba ng'akomba ebbakuli ayogera nagiyonka buyonsi yali ayonka n'okuyonga yamala ojjukomba n'agiyonka akola program oli ebikuba bibeera biki bwe tugenda mu byekisiru ale musumbu akubanya oba mwoyo wa sitaani asooka n'amulumba kati mwekamba buli ekino ne leero kankibayigirize teri kintu kiri ku mubiri gwa muntu nga kyabuwemu nga kibi kuba Katonda si musiru kuteekako kintu ky'olina ku mubiri yandigambye kino kibi obubi bubeera mu ttooyi kyova bw'ogenda Bayibuli egana negamba nti ekiyingira tekiba kibi naye ekifuluma kyova olaba ogenda emmanju baasima ekinnya mw'olina okupama so mbadde munkubi ekibi mbadde nkyakugamba teri kintu kiri ku mubiri gwa muntu nga kibi ekyo tekiriiyo singa kyali kibi singa kiringanga wonaalaba nga bakikolera ttooyi yoyina okipama okitegedde kyova olaba nti bbi wakuluma tomupama awo mu bantu omutwala mu ttooyi bamusumba ebigambo byonna edda towakana kyekyo musa nnimba nze tolina kyogedde nga kyekyo naye amazima temugagala abantu olina omusanga nagamba omwana fe twabeeranga mu kyajjajjawo omwana napama ojjajja naga omwana apamya omuyole w'amazaago yes muyole w'amazaago omwana apamyawo kati kiki kyebanjogedde awo ekibi kati kyekyo kyenkugambye bwe kibanga ekintu kiri ku mubiri gwa muntu teri kintu kiri ku mubiri gwa muntu nga kyabuwemu tebubala Bayibuli tugamba nti edda abantu babeeranga bwereere bwe baali ekibala Adamu ne Eva ne bategeera nti tubadde bwereere ne batandika okwebikkako kibala kyekyo gwolowooza ekyo kyo si kibi kuba nze nzijukira edda waaliwo kansolingi wano ebiseera eby'omugenzi nga waliwo omukazi yali anyirira nali oba nfulumyemukko bweru omukazi yava ku ppiki nga mulungi yalaze mu kansolingi nambuuza wano omuntu apamako wa nemuga yambuka ewaggulu toyi ziri aweezi yandaga mbu ye ekyo tekimulya abakiga batusinga tekimulya banafe abakiga batusingira ddala omukiga tebamubuuza toyi mukaama kubanga akimanyi kintu kya buli tebasobola mubuuza toyi mukaama kuki era omubuuliza mukaama agambira waza kunya toyi ziri kuli tuli ku Puliti Nicole njagala tumuveeko myaka egijja maaso tewali kyetugenda kukyusa kaboogere batya kabakole batya kubanga nzijukira ebiseera ebyemabegako awo balyoke bakwate producer Didi bamusibe bamuggyeko ebintu bye waliyo yali minisita agamba nti Didi producer atwala mizimu to gundi ani ono producer Didi mbo agezaako okutumbula obuseegu era studio ye ne bagimugjaku byonna ebibye ne babimugjaku kwe kwava n'ekyattule obulwadde bwambi bw'alina kituufu singa yasigala mu life ye eri yandibadde naye yaleeta vidiyo yali akola vidiyo yaleeta omukazi gwe bayita Panado w'abasajja ng'oli akola vidiyo z'Abajamaica ebitundu by'ekyama byonna nanti kati nkulaga ekyo
Ntisawa ya leero minisitule yasirise. Kyagamba guno omulembe gwawukana na guli ogwo yasibirako Didi. Ate kati guno gwononese. Ate mubi nnyo. Yandibadde yavaayo dda n'agamba kansibe liri puzzle. Oba kansibe Ozambe. Kansibe buli ayimbye gye tukoma ogenda mu maaso kitegeeza n'omulembe twongera kwonooneka. Minisitule ebiseera alaka naye yali muntu mulamu ne ku guno omulembe museegu kati. Ne minisita afuka museegu takyasobola kati kusiba baseegu. Wabula kye tusaba atuyambe waba atulaba ng'era atuwulira addize Didi ebintu bye ate naffe atuveeko kuba kati ffe tukola bye twagala. Katonda yatuvaako n'atwesonyiwa atulaba bulabi. Tuteeka mu nsi atulaba bulabi. Ebyo bigambo bya Junior.